Polisi ya CPS wano mu Kampala ekutte abavubuka 180 okuva mu kivulu kya KCA mu kireekezi olunaku olwaleero nga bateeberezebwa okuba ababbi. Kigambibwa nti abamu babakutte nga babba ate abalala babakutte nga bateekateeka okubba. Atwala polisi ya CPS Ronnie Baguma agamba nti abakwate bagenda kubasunsulamu okulaba abanatwalibwa mu kkooti n'abatalina musango babate. Omanyi twakutte abantu nga babba n'ababadde bagenda kubba. Those who are about and those who have already committed. Okay, katugenda kulaba engeri gye tubakwadde tubascreen. Naye njagala kubajukiza nti gwe twakutte nga agenda. Abakwate bakugulwako emisango okuli ogw'obubbi, okwagala okubba, okutaaya mu kibuga n'okulwanalwana. Asiba na Kampala okuba abagomo kubanga obukuumi bunywevu. Era njagala kukubira abantu omulanga bwe muba muze benjoying si bino byakujja mu kanivo nti ate baze kubba. Era ffe security ndowooza namwe mwagirabye yabadde y'amaanyi. Era ffe tukubira abantu omulanga bwe muba muze era security ejja kubanga weeri. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.